Kale bali bro. So tukwaniriza hano ku Talk with S Media Uganda. Tukwaniriza ku Talk with S Media Uganda. Amanya nze Nabulime Esther. Ndi wano n'omwami Mustafa. Era no mutunulizi w'ensonga naddala ezitambula mu ggwanga. Saidi eno ey'ebyobufuzi watambulira. Naye leero twagala tubaweeyo ekyafaayo. Bamaye ebintu bino tuba tuyogerako bagamba history repeats itself. Awo ebintu ebigenda ne byeddiŋŋana ne bidda. Okikkiriza ekyo? So kale leero twagala tubaweeyo ekyafaayo tulabe. Mwami Mustafa sasa okulaba. Nange bwetyo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Ndi wano. Oli otya? Ndi wano bintwala. Ennaku wazikwatiddewa. Zabadde mpanvu ennaku zammwe toziyita za kuzannya mpanvu. Ezatandika olwokutaano. Abalungi abatulaba abatuwuliriza tukomyewo nate okubawa amannya geego bagabanjulidde babuuzaako n'ekiramuso ekigamba nti assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa barakatuhu. Abafamire ya Liziggala mwenna gye muli mwebala okukola. Barakallahu feeku. Tukomyewo olwaleero twagadde tubawe ekyafaayo. Ng'ekyafaayo ekyafaayo ekyo kya busiraamu kyekuusa ku busiraamu. Oba oli awo abantu abanenye ennyo bannaabwe, abantu abalemedde ku nsonga ya Bobi Wine okugenda mu muzikiti. Ekyafaayo kino ne banaakiraba bayinza okugyamu ekyokuyiga. Kyali kitya? Esther, njagala nkubuulire nti ebiseera ebisinga obungi abantu abakolera amadiini tebaba bazaalibwa ba madiini ago. Abakolera ennyo amadiini bw'ogenda obasiŋŋaana nga babakubuulidde nti oyo yali bw'ati naye nga teyazaalibwa mu ddiini eyo. Keba ya busiraamu, keba ya kikatuliki, keba etya. Oli aba yajja buzi n'ava mu ddiini eno n'ayingira mu bangi. N'ayingira mu ddiini endala. Mulimu abakoze ebintu mu bukatuliki naye nga bakugamba nti teyali muki mukatuliki. Yayingira mu buki? Buyingizi. Naye n'akola ebintu. N'olaba nti yasoma nebitambula naye nga teyali. Olwaleero tulina ekyafaayo ky'omusajja Kasule Ewandegeya amanyikiddwa ennyo. Kasule ani? Kasule Ewandegeya amanyikiddwa nnyo. Kasule oyo teyali musiraamu era tazaalibwangako nga musiraamu. Bakugamba tiyali musajja mukristaayo. Nze amwogerako oli ayinza okumbuuza nti ku Kasule we yagenda okubeerawo waliwo, nyinza okuba saaliwo. Naye gyensula ekawempi gyembeera ku kyalo waliyo abaana be kumpi yayinawo ettaka Kasule naye nga liriko abaana be. Abaana baabo be yazaala nga si basiraamu era bo baasigalayo. Lwakubadde kati bafudde baweddewo naye baakola ki? Baasigalayo. Obutali busiraamu mu ddiini yaabwe eya kitaabwe gye yalimu. Kati bano abamu abaamugoberera ng'amaze okukyuka beebo bowulira bakizza baani bo baagenda n'abalala be yazaala ng'amaze okukola ki? Okusiramuka. Oba ontegeera bulungi. Naye Kasule yakola ebintu bingi mu obusiraamu buno. Ekyokusooka Ewandegeya woolaba wa bbeeyi kubanga wali mu kibuga. Yawaayo ekifo ne bateekawo omuzikiti, ne bateekawo essomero, ne bateekawo ne property ezigenda okuyamba omuzikiti. Era muzikiti gw'Ewandegeya si gwe mumala okusaala omuntu n'akwata akazindalo n'agamba muleete ssente z'amazzi, muleete ssente z'amasannyalaze, tekiriiwo. Kyekizimbe ky'endabye Ewandegeya kye bayita Haji Kasule. Butereevu. Tekiriiwo. Bw'omala okusaala ng'oyambala ngatto zo okuggyako ng'oyagadde noga kantwale ssente zino mu kabookisi. Wali eri. Oba kansange omuntu ali ebweru kubanga ababeera ebweru baani bano betuwa muwe ssente buwi. Naye teryakwata muzindalo naga twagala ssente z'amazzi, twagala ssente z'amasannyalaze. Ate toyinza kusinga nti amasannyalaze gaaweddeko oba amazzi okuggyako okugenda obugenzi. Nkyogere bulungi. Eno Kasule yabikola nga naye teyali muki? Teyali musiraamu. N'avaawo tulina emulago wano ng'oyambuka Kaleero muyawe ekifo ne baziikawo bantu. Kaleerwe? Ng'oyambuka Kaleerwe emulago oluguudo olwa waggulu waliwo liyimbo Kasule ye yagiwa kuziikawo bantu. Weeri awo era bagiyita limbo ya Kasule kati yajjula. Yajjula.
tebakyaziikawo yajjula naye ngaekifo yakiwaayo awa bbeeyi okitegera bulungi ate bwe yalinga awaayo teyawangayo nga yeerekereza oba abaana banakeera enkya ne bagwa ku biwandiiko yaweerangayo ddala nga kyawaddeyo akijjira ddala mu bibye ne kigenda muki nga n'abaana ne banajja tebajjaga nti wano ne tugenda ebwayiise ebyo n'ebintu byakolebwangaani kasule ebwayiise owali essomero eryo biraali Aji Kasule awo wali essomero biraali woolaba n'awaawo essomero ne baliteekawo ne bazimba kuliko n'amaduuka agayamba essomero kakati abantu bwe batyo naye nga yazaalibwa nga sikki nga si musiraamu yasiraamuka luvannyuma ebyo n'abiwaayo ng'amaze okusiramuka abiwa ate nga n'ensoma eyo yaliwo eyaabwe gye baasomanga si eno yaffe ey'abasiraamu baseeka baffe bano abasomye musajja atu ayinza okuba ng'ensoma eyo yaliwo yakusoma swala nakumanya nti omusiraamu ndi musiraamu na swala alhamdulillah n'akomaawo naye omutima gwe ne gubeera mulambuukufu okuwayo kakati bano abantu abagamba katomanya kubanga okuluŋŋamya kw'omuntu katonda yaluŋŋamye so n'olwekyo kinzizizaayo emabega nze ku kiri kye nayogera nti baseeka baffe eggwanga lino lye tulimu si lya shaliya era tujja kulisinga lino eggwanga lye tulimu lirimu amadiini mayitirivu nnyo ate nga bangi tukolagana nabo naawe seekaafu obutukayo noga nti oyo tasaanidde olina bookolagana nabo nga si baki mu bizinensi mu bikolwa mu bwanneyiba naye ng'okolagana nabo nga si basiraamu so tulina kubeera awo eno si Saudi gye bagamba nti Saudi y'obusiraamu bwokka bwe bulyo teriyo ddiini ndala naye eno si kyekyo kati abantu bano ate bwe tunaaba twagala okubasika tulina kubasika na kubasembeza n'ebyo neka gukifuula nsonga nti gundi ekyamuleese wano okimanyi nti yazze katonda ayinza okuyisizamu ekyo mu kujja mu muzikiti natuyisizaawa nakeera enkyalaga nti nsiramusi ate n'asiramuka nga asiramusi ategedde katonda ayinza okukeera ku makya n'agenda mu kereziya n'agamba nkyusi ekitali kibi kubanga ekyokulabirako kyenjagala okuwa nti n'abasiraamu bangi mu makanisa bagendayo mu makereziya bagendayo naye bo nga tebabayeeya balinga tebavaayo kugamba nti mugobe abasiraamu mu makanisa mubagobe mu mizikiti amini mubagobe mu kereziya awo nkiraba naye nga bagendayo nkiraba era tubalaba so ekyafaayo ekyo nyagadde okkiwa nga nze nkitunuuliza eri baseeka baffe abavudde ennyene ensonga egaanye okuva mu ddiiro kubanga waliwo seeka ensonga egaanye okuva mu ddiiro buli kudda oba oli awo baseeka abamu baagimaze naye nze mbakubira omulanga naddala baseeka naddala gwagiremeddeko ennyo sijja kwogera saagala kwogera wano naye ensonga nze naaligambye nti ekimala kimala ogyogeddeko si kugamba nti ogyogerako ezimba erinnya lyo lyazimbwa dda oli mumanyi bakumanyi oba yoyo gw'ogamba waliwo n'omulala yali akute ku Buganda ate oyo yazzeeyo buzzi oyo yayunze buyunzi yagadde kweyungako buyunzi kubanga kati abadde yasirika ne yafunye wayagala okubbulukukira nze bwe njogera bwe temugaa nti nze nvudde mu busiraamu ndi musiraamu ddala naddala kati oyogadde ku byafaayo ekintu ky'obusiraamu kugamba n'obuwangwa abamu ku basiraamu tebakikiriza bagamba nti ebyobuwangwa tubagala bimanya n'amakula wassa makula anti fumbira makula omuntu agamba nti nze ndi musiraamu omuganda so siri muganda omuki ndi musiraamu omuganda kitegeeza nti obusiraamu bwe bukola ki bwe busooka ndi musiraamu omuganda so siri muganda omuki kitegeeza bwe mba ndi musiraamu omuganda waliwo obusiraamu bye biŋŋaana awo kola ne biŋŋaana bwo obusiraamu bukiŋŋaana nti ekyo kikyamu kubanga obusiraamu bwange bwe bwasooka ate mbwagala kyekigambisa nti nze ndi musiraamu omuganda so siri muganda omusiraamu naye ndi musiraamu omuki obusiraamu bwe bulina okusooka oba kitegere bulungi
kakati bano bo baganda baffe nze bano baseeka baffe bokyengezaako okubalaga nti omusajja oli abantu bano bannabyabufuzi si Bobi Wine yekka bangi balina ensonga gifuula ku Bobi Wine bangi nnyo abajja mu mizikiti abagenda mu mawuledi abagenda mu luddawo n'obalaba nga batudde naye waliwo bye bakola nze ekigambo ekyo nkiddamu leero ninakyogera nti waliwo bye bakolera obusiraamu ate tebabagaana waliwo bye bakolera obusiraamu kyogezaaga obusiraamu bwaffenna ngaba olwaleero tulina omusajja gundi ani ono yali akola ebizigo ow'Ennateete yazimba omuzikiti Mulamba ani gundi Samuna yazimba omuzikiti Mulamba guli wali ate si musiraamu emizikiti mingi agizimbye alina n'ebutambala emizikiti gye yazimba naye nga si musiraamu kakati mugenda keera ku makya muyimirire ku bantu bagende nti emizikiti egyo temugisaaliramu so nze ekigambo kyange ne luli nakyogera nakati nkiddamu nti bwe wabaawo nga waliwo ekitatambudde bulungi tokireeta ku muzindaalo kwata seeko n'omuzze gy'omuzizza omuyite omubeeseeka kino kyewakoze kyabadde si kituufu naye akikubuulire lwaki yakikoze kubanga oluusi ojja kusingana ne seeka ng'omuntu oyo si ye yamuyise nga naye yamusanze busanzi nga si ye yamuyise ye bamuyise kujja kusaaza oba kusomesa n'amusiŋŋaanamu okitegeera bulungi nga talina mateeka kubanga obusiraamu butugamba nnyo okukuliriza omugenyi kabe nga afaanagana atya kabe nga atya okumukuliriza ennyo omugenyi kasita abanga mugenyi kati nga talina ngeri gyajjamu nga nti oyo asooka afuluma ensaaze tekisobola nkitegeera ontegeera bulungi so n'olwekyo kyova olanjagadde ndeeta ekyafaayo kya Kasule oyo nti Kasule yakeera ku makya yazaalibwa eri bakadde babamuzaala si basiraamu n'ebijja byabwe biriiri eri Kyaggwe gye baziika kitaawe bakitaawe si Kyaggwe okyamira Kawolo n'odda mu ndeyo gye baziika kati olwokubadde essaawa eno yakola ekike wano ekisaasi we tuli wano n'agula webaziika abali naye ng'ekija eri gye baziika bakadde be si baki naye teyali musiraamu yasiraamuka busiraamu naye ebintu bye yakolera obusiraamu bisinga abaazikeera enkya ne bazaalibwa nga ate mwebali nga yakeerebwa enkya n'azaalibwa ng'obujjajjabwe n'obujjajjabe ate nga ne ssente zaaliwo nga n'obusobozi bwaliwo era nga muno mu kibuga tubamanyi nga n'amataka mwegali gaalimu naye nga talina woyinza kulaga nti wano yalabikira yawaayo wano yawaayo wali naye nga yazaalibwa muki naye ng'ono yazaalibwa si musiraamu obusiraamu n'abuyingira ate n'abukolerera nnyo n'awaayo ebintu kati essaawa eno ebigasa obusiraamu nga ye yabiwaayo ontegeera bulungi so kati n'olwekyo nze ensonga eyo ekindeesezza ekyafaayo ekyo njagadde nkikomyewo nti abantu bano kubanga kati akaseera ke tugendamu ka byabufuzi bulungi nnyo lwaki njagadde okuddingana ensonga eyo ti nze njogera ku nsonga ya bufuzi era kijja kuddamu kirabike kati akaseera ke tugendamu ka byabufuzi byabufuzi bikutte wansi ketugendamu era ojja kubalaba nga bayingira buli wamu wonna kubanga tojja kubagoba ate nga bakola ate be bawa abantu bamwe babibawa kubanga beetaavu kati tulina yidi ejjeewo okusala tugenda gaba yajja ireetera tugibuzaako olowooza mwezi nga gumu kitundu eyingirewo naye bajja kukeera ku makyolabe nga bagaba ensolo bazigabira abantu mugenda bagana nti muzisala nabo bennyini bazisale bagabire abantu mugenda bayimiriza natali Bobi Wine yekka naye bayinza nobayita bonna bajja zikwata kubanga neidi ewedde enkakasa bulungi eri mulimu abatali basiraamu betumanyi obulungi nga si basiraamu bagaba naye nga si basiraamu naye nga si bakibiina kino ate nga bakibiina ekyobuuyi buli bo nga temwavaayo kwogera nga n'abamu babiwa ne ku mizikiti gyammwe muwangaalira naye nga temwavaayo kwogera muga nti kyemukoze kikyamu ebisolo bye babadde ebyo temubirya lwaki eggwanga lye tulimu ensi gye tulimu teri mu shariya tulinamu amadiini mayitirivu ate agakkirizibwa ate nga mukkirizibwa be bantu betukolagana nabo be bantu betuwangaala nabo betukolagana nabo mu bizinensi tetuli wano katuli wano tojagamba katojja kuba nti osijja kulaga ojja kumwesiŋŋana nga gwokolagana ne mu bizinesi omusajja omuda egundi yeekoma eno sapuli era tojjamuga nti bwoba oyagala sooka kati nga wano aji mu staff kati tuli wano tetutambuza ensonga eno sigwesta kakati n'olwekyo yensi gye tulina okutambuliramu bwoti buli muntu olina kyoyiga ku munno so nze n'olwekyo ekyafaayo ekyo mukiggyemu ekyokuyiga ensonga nze y'abatali basiraamu okuyingira mu mizikiti mbadde mbasaba baseeka mugijje ku mizindaalo
mugizzeeyo mu bisenge byammwe kubanga mugenda kwemalamu ensa. Ensa eyo mugyemalamu abantu bemwogereramu si boogi. Kibulamu. Babakwata ne babakomyawo wano ne bakujenjagula ne bakola batya gwe wadde ovaayo n'oga nti mwebale nnyo mwebale eddala bw'okigamba webale nnyo webale taye talina kiki talina ali awo. So nze kyekigambo ekyo kyenjagadde tuyiseewo. So leero tubadde tuli mu kanyomero k'ebyafaayo akantu ako tubeera tubaleetera wawo ebintu kati nze mbadde simanyi eyo kizimbe badde nkiyitako buyisi agikasule ngatadde weguli ewande kiyawo awo ku bitaala weguli ng'agenda ebwayise ekyo kidde ebwayise kiri awo sente zivaamu zirabirira muzikiti guli buli kimu kyonna era togenda kusaalirawo yakiwaayo n'omutima gumu n'ateekako essomero. Waliwo essomero siri abaana be si be baliddukanya nti famire ya bantu balala. Abaana abasomerawo baabasiraamu ettaka yaliwaayo kati busiraamu bwe ng'ayagala busiraamu naye nga teyali muki yasiramuka bukulu. Nkitegeera okitegedde kitegeera kati wano mukwatagana muntu asobola okusiramuka butereevu ng'amaze okulaba ebirungi ebikulimu amaze okulaba ebigambo by'oyogera naye bw'oyogera ebigambo ebibi byokka omuntu oyo ojja kuba tomusenzesenze ojja mukyaya bukyaya. Ffe tetuli bamanyi era tetujja kuwa hadiisi tetujja kuwa aya naye twogera mu ndowooza yaffe nga bwe twandirowoozezza ensonga bwe yali badde ekwatibwa naye tetwogera nga bamanyi tetwogera nga baga nti wabula twogera ng'abantu abalina endowooza bwe twandiroozezza ate nga tuli basiraamu nti abalina endowooza eyandibadde ekolebwa mu kintu ekyo bweti ne bweti n'etakwatibwa bweti ne bweti. Kitegeerekeka kyekigambo ekyo. Olaba olwaleero ng'ekyensonga eyo wedde kankuggira ekigambo kimu eky'omwana ono omwana bamuyita yazze ku social media okwo bamuyita erinnya lye ndiyerabidde yakoze eki yabadde agamba nti ndi munyarwanda wamulabi wakalabye bamuyita kape ka something mwana mulabi yagambye video njaginoonya njibatereyo wano yagambye mbu munyarwanda ng'avuma Obuganda ng'agamba nti tetutegeera n'amagezi era y'ensonga lwaki tetusobola kufuga ggwanga lino ate essaawa yonna tujja kuva wano tugende tubalekere eggwanga. Kati omwana oyo nze namulaba kamuyita omwana namulaba naye nze bwe nalaba akatambi ke nasaasira bano abasajja ba movement essaawa eno abatambula okuzza Obuganda. Simulinaako na mutawaana naye be nasaasira essaawa eno kubanga yagamba ndi muwagizi wa movement era akagambo ako era singa ako teyakateekako naye kasateekako era nze kyovulaba essaawa eno nga nyimirira wano essaawa eno omulanga ngukubira Adija Namyalo essaawa eno azimba ate bazimbulula bw'ayoza ate waliwo abateeka mu ttaka kubanga yeewerera mukama we n'amuga nti 226 bamwongedde n'ekisanja 226 Buganda ojja gyetikka naye kyemmanyi nti Adija Namyalo ebyo abiraba nga tannaba kuvaayo obwanga kubutunuuliza balala asooka obwanga kubanga ekyo tekirina we kimuleka ng'ate b'olwaniriramu onaavuddeyo kifaanagana ng'olwaleero ekyo bano b'olwaniriramu b'ovaayo okulwanirira olabe nti bakomawo ate ono abyonoonye bulungi nnyo kubanga omwana omulenzi yaleese endowooza ye ng'eyiye kubanga musajja wa Katonda yawadde ensonga n'agamba nange olwaleero omulabye nga yeetonda n'agamba nange ndi munyiivu nange ng'omuntu nnyiiga kubanga muvaayo ne muvuma Museveni ne muvuma Maama Janet yagamba nti simanyi kabaka w'eggwanga lino era ye mu katambiki bw'atyo bwe yayogera bambi oluusi ebimu biyinza okuba byamutanukako naye ensonga kati bwe yawadde ensonga n'agamba ayinza okuba agiweza naye mukola nsobi kati nze omwana nga ye omulenzi oyo kati ekyagezaako okugamba kati wemba akumubuuza kibuuzo Baganda bokka bavuma Museveni anti nedda era teyagambye kubanga eneggwanga oliraba saagala ate tubikkirire eneggwanga oliraba lirina amawanga mayitirivu mangi
okitegedde era ffenna tunyigirizibwa kyekimu era bw'otambulatambulako ebbali waliwo abantu abanyigiriza jjinja biki okitegeera kati nkuddira ku kyejjinja walabye engeri gye bayisizaamu nga abamu waliwo ekyabaddewo ku muyimbi gwe baakuba okitegedde abantu bangi era bangi abavuma oba okitegedde kati ye wagamba eggwanga limu mba simutegeera wabaawo ekirala ekisukkako awo eggwanga limu si erinyigirizibwa mu Uganda anti esitanze kyenjagala okuwa waliwo soosi omuntu bw'obeera waliwo soosi kyetuyita soosi wabeerawo soosi nkitegeera oba onfuna bulungi kubanga toyinza kugamba naye wabeerawo soosi kubanga bakubuuza olwaleero osobola okubeera nga kati ekyokulabirako nze mbeera kawempe naye bambuuza ozaalwawa okubuuza ozaalwawa nti Butambala gombolola ki nti ŋŋando era bw'oba ogenze Mmengo ng'olanya n'olanya ti we baaziika jjajjange we baaziika taata wange kati ye soosi osibukawa eyo ye soosi kakati noono omwana bwe yabadde ayogera alina okwogera ku kitwandiise nga essoosi y'ebintu bino etuddewa ye kyekyabadde nti kubanga naye yennyini yabadde ayogera Luganda era nzikivula sinza namunyiigira era yabadde ali mu Luganda golowooza Olunyarwanda yadde talumanyi olunyakole talumanyi ye lwaki ayogera Luganda kubanga ye soosi era waali waali ye soosi era lwe lulimi lwebaddake kati naye yennyini bw'ogenda okunnyonnyola nti bwe yabadde olwaleero kifaanagana nga nze bennakeera enkya ne ŋŋamba nti nga bwe njogera ennyo ku famire ate ne neevuma kati nga kiboolaba ekya Edi yawe ekijja mu maaso kati noono omwana bwe yabadde ayogedde Luganda ate nga naye yeevumiramu kubanga olulimi lwebadde akozesa Luganda ate ng'ayogera ku baki ate nga Baganda ate nga laga babiri kakati nze sinza otanyiiza era ababadde banyiga babadde banyiigira bwereere olulimi lwebadde akozesa Luganda mu mboozi yaffe ate ne be yabadde agezaako okwogerako babadde baki lwaki azze mu mboozi eyo ekimundeeseza mu mboozi njagadde kulaga nti olwaleero nze kyenjagadde era kulaga kubanga nga kiddayo ku kiri nti waliwo olwokola okwoza ate n'oyanika mu ttaka waliwo olwozimba ng'abalala bazimbulula nti olwaleero seeka kiti ensomesa ye gy'asomesa eyinza okuba nti esika bantu kubaggweereza mu ki nga terumba takola kyavuma buvumi bokitegeera bulungi kati ate abaavuddeyo ku kiti bo bayagadde kumenya byonna by'asomesa kubanga kiti omuwa emmotoka tulowooza nti abaamugulira emmotoka bonna baali basiraamu tebaali butereevu naye Silivia okuyingirira ensonga eyo teyagiyingira wagamba nti kiti mulungi nnyo munene nnyo wabula ekigambo kya Silivia yagamba nti seeka kiti osomesa kigambo kutegeera Katonda oba otegeera bulungi seeka kiti tumukolere kubanga asomesezza eggwanga lino abantu tutegeere Katonda naye ng'ajja mu ebigambo bya kiti n'okuba kiti asomesa nnyo nti gwe ne bw'onoolwana gwe ne bw'onookola otya gwe ne bw'onotta munno gwe ne bw'onoologa munno gwe ne bw'onobba omutonzi yasalawo oyinza okukeera enkya n'ozibba naye ng'omutonzi teyazikuwa zonna ne zigenda oba kitegeera bulungi gwe ne bw'onookola buli kimu kyonna nga Katonda tannasalawo nti ojja kuba ekyo omala budde Silivia we yasinza nanga nti kubanga yatunuuliranga ensi eno eggwanga lino lyonna oba ensi eno yonna abantu tukola kuga lwaki Esther ali bw'ati nange kannwane n'otuuka noga nti oba mutema ntega kanzi muteme Silivia nanga nti nedda kiti oli mwawufu nnyo kubanga ekigambo ky'osomesa tokitwala mu basiraamu bokka ffenna kitukwatako oba ontegeera bulungi ffenna kitukwatako ekirabo kye tulina okukuwa tulina kukuwa mmotoka olwayo ne muvaamu n'eŋŋombo nnamba omutonzi waffe yakola ki kati ne bw'osinga n'ayogera ne bw'obeera omutonzi waffe yasalawo naye nga kiti yakikola ki yakikola kati olwaleero kiti bw'ovaayo n'omuyisaamu eggaali byaba akoze byonna kubanga tomanyi tolwaleero wayinza okuba abaasiramuka ku nsonga ya kiti yokka ate abakyakola ki kati bw'omuyisaamu eggaali oba omaze omukkakkanya siwolereza kiti kyoba muwolereza naye oba omaze omukkakkanya oba omaze okumulaga nti munafu nnyo kubanga yakutte omuntu ono n'amuleeta mu layini obanga alaba nti byakola byonna oba omaze okubimenya n'obizimbulula naye nze ndowooza ezo ntalo abantu balina entalo babaddeko awo n'omuntu
nga takwagala ffe tuyinza obutamanya nti ntalo nga takwagala n'akulinda n'okola ensobi egyo okitegedde n'ajjayo obusungu n'alandira ku nsobi eyo anti ensobi omanyi yeetaaga nga ensobi gy'akoze yiye nga ye naye bw'aba akoze ensobi egwa mu society gwe gy'olabanga ensobi ate tomulumba kubanga oba oyina bangi b'ogenda okukosa bw'omulumba nga ensobi gy'akoze egudde mu society oba oyina bangi b'ogenda okukosa oba oyina abagoberezi b'ayina oba oyina bangi b'ogenda okukyamya kikiri kye nnakugambye ti ensobi eyo ng'olaba ya society bw'agikoze nga si ye muyite buyisi wadde ndi bwenti ne bwenti naye ensobi eno gawaka omukyala wakola ensobi oba omwami tomuvumira bbaana muline mu ddeeka mwogere ekyo ekintu ekikoma mu maka kikoma neeno bifo ebirala bamaseeka kirabika bubi nnyo kyekindeesezza omwana oli nga njagala okulaga bannaffe bano mp ba movement bonna bamemba ba parliament aba movement kubanga baggulawo lonki yakutambula Buganda yonna nga bazza emitima gy'abantu emitima gy'Abaganda bakomewo mu movement bawagire movement kakati gye mwavudde oli n'alaba ekyo ate nga mwagamba twagala okuzza emitima sijjaze kwogera mu Baganda kikyamu kinkola bubi mwagala okuzza emitima gya Central wakati wano mu Buganda lwaki Nuupu yagiwangula abantu bano tubakomye lwaki tebaagala movement lwaki tebajagala bagikyayira kitukomyewo emitima gy'abantu kati emitima gino gyokomyawo ate be bawulira ebyo wakati buli muntu yenna kaabe wa mukyalo eri gye mwali Kiboga kabeere esesimu zino baziina seereza olukalaba bwati n'akalaba ng'onaavuddeyo ate nga ekigambo kyakozesaaga nti ndi waaki so n'olwekyo nzi kyensaba nti bwe bityo waliwo ebitanyuma mu society nga tubireese tuba be tuba tukosa ng'oyinza okkireeta ng'olaba nti okireetedde mu anga ennungi naye ng'ate olina byoyonoonye kubanga olwali obeera muwagizi wa pulezidenti ng'oli wa movement oli muwagizi wa pulezidenti ng'abamulonda si beebo bokka buli ggwanga lyonna limulonda era limwagala okkamala ate n'ososola oba omaze okumukubamu ebituli obululu bungi bw'oba omaze okutta nga waliwo oli abadde amuwanga yegaga nti kampoonu ye musajja mukulu gwe tuyina tetujja kuwa bavubuka katumuwe kakati bw'omala okuleeta ebigambo ebyo oli ate n'atenewalira kati kitegeerekeka kubanga olwaleero ojja kwesiŋŋaana ng'oli ayagala kabaka ayagala nani ne Museveni kakati gwe bona oyagala obaawule ate oleeta obuzibu ng'ate mulonzi muwagizi wa movement kakongoliro kati bona oyagala okwawula so n'olwekyo tiguno omulanga nze ngubakubira baddeyo mu nnyumba batuule ddala Dija Namyalo gwe kiifu muzzukulu kakati bano bazzukulu bagwa mu ofiisi yo bw'oba ondaba Adija Namyalo ekyo nkubiriza nnyo omulanga guno bano bazzukulu bagwa mu ofiisi yo bayite gwe kiifu muzzukulu gwe mukulu bakongedde ekisanja bayite bagende nti waliwo ebigambo bitusobola okwogera ebinyuma waliwo ebitanyuma mu budde buno ebigambo bino bituba tubyaga ti abalonda pulezidenti si bano bokka bw'oba olina ekigambo kyoyagala okufulumya kireete muhanga endala ate bw'oba okireese gwe toteekawo nti nze ndi wa yero gwe gamba nga nze kyesinemu kino kinnuma nga nze toleeta kkala eri yakibiina obanga tugamba nti ekibiina kyakutumye ate nga bambi tekyakutumye tekisobola nakutuma n'omulundi n'obubanga ensonga eyo nga tuvudde mbyokusaaga nti abantu kati nga abamu balowooza nti omwana biki byayogedde biki naye omanyi mu social media eriko abantu abategeera n'abatategeera ate bonna balina okubeerako nabo balina okubeerako kakati ekintu omwana oyo kyakola ayinza okiraba nga ekyokusaaga naye tamanyi kiki kisobola kuvaamu so bambi ate nga ne gwayagala ennyo kubanga n'oli gwayagala ennyo pulezidenti tamanyi kubanga ekyo ekigambo nakikugamba nga tuli wali nti teriiyo pulezidenti Museveni we yali ayimiridde n'avuma muntu oba Kabira oba kiki tali yala togenda kumusiŋŋaana nti nayogera Kabira eno n'agivuma n'agikunkumula bwe yabadde wano alaamuhalamanyi ate okugereka kwa buntu kwa buntu ekyo tetuyinza kinajjako kati nga bwolaba bwagamba nti olwaleero nga bw'anayogerera bw'aba ayogera nga bwe yayogera ku Lukwago n'agamba olukwago kikufulu kye twayiwamu amazzi
era yayogera ku Lukwago omuteekawo okubeera Lord Mayor n'ayogera ku Kato n'agamba kati naye asobola okuleeta ng'okujereegerera muleete omuyimbi kale kyonna kye kiri naye bw'ovaayo n'oga nti nze ndi muwagizi wa president ndi wa movement ate n'oleete ebigambo eby'obusagwa ku lulimi lwo oba osse bino byonna ky'osoose okwogera temutandikawo bintu bye tutajja kusobola kyesonze muto wange ebintu ebimu nga tetunnaba kubeera ready kubisobola nze muto wange njagadde njiseewo akalango kano nkukubira omulanga oyinza okuba tomumanyi sikumanyi naye nkukubira omulanga nze saagala baakuvumye bakyamu era toweetaaga kuvuma abakuvumye si kyekyo wabula kubuulira bubuulizi nti naawe olina obulumi bwe oyinza okuba obadde n'obulumi ku mutima gwo ng'omuntu oteeka okuba n'obulumi ng'omuntu nga naawe oluma kubanga Omuganda agamba anaakujja emize ageya nnyoko owulira oba onfuna bulungi kakati oyinza okuba oyina naye ekigambo engeri gye wakizimbyemu okukireeta wakireeteddemu hange bubi olulala bw'oba ozzeeyo ng'otudde mala kisengeka ensengeka ennungi gye tuyita okukyambaza kyambaze bw'onoomala okukyambaza kale okiggyeyo okireete nze gwe mulanga gwe nkukubira naye eky'omukisa omulungi nkulabye emirundi ebiri nga weetonda nakati nzizeemu ne nkulabyeko wano ngera weetonda noga nti neetondera pulezidenti w'eggwanga neekutendera abakulembeze bonna abali mu maofiisi neekutonda alhamdulillah kigambo okoze ku olulimi ekigambo ky'okozesezza kirungi nnyo n'omanya nti oba oli awo naawe olulimi lwakutaniyeeko n'otanuka n'oyogera ekintu ekitali kituufu era nze naalisabye nti mumulekerawo mukuba amafumu kubanga waliwo weyayogedde ate nayagala okwonoona naga nti eno ye vidiyo yange esembyeyo ku kintu kino kenaalaba avuddeyo ate nja kuvaayo bubi nnyo ate awayogedde bubi ekintu kyo kyesigalize ku mutima muto wange oba mutabani wange kyesigalize ku mutima gwe sigala na kiri ekyo ga nti neetonze ebirala obirekere abalala Katonda so tubaagala nnyo please subscribe to this channel liking commenting sharing tugenda kuba tubatwaliriza bwe tutyo tulabe nga tukola ki tugezaako okulaba nga tubaleetera naddala kati mu ssaawa nga zino nga tugenda akalulu kabindabinda katandise dda abamu batandise okulaunchinga campaigns zigenda kutandika ebintu bingi bigenda okubeera mu campaigns tuyinza okusobola okubeera tuyinza obutasobola kubeera naye tujja kuba tubeera tubaweereza on a daily basis paka akalulu kanakola ki kanaggwa ekitegedde yes so tubeereeyo tuba naye twekwate bulungi tukimanyi tulina obusungu bungi ku mutima tumanyi tukoye ebintu bingi nnyo naye tusobola obireeta mu ngeri bagamba amaanyi tegalya so amaanyi tukakkanyeemu ebivumo tubikakkanye okitegeera oyinza okuvuma omuntu gwe nerooza muvumye buvumi n'akulinda ewantu n'akufunza so tubeere bantu ababuulirirwa tubeere bantu okitegedde wadde onyiize nnyo naye ate tokola abayina ensa gundi eno social media erime tubugumya wadde onyiize nnyo tokola kintu kigenda kukuleetera kugenda luzira myaka abiri tubeere n'ensa twegendereze nnyo bigambo bino nga tubyogera mu kaseera nga oli mu kwewera nti ogenda kukola kino waliwo ali mu kwewera nti wookikolera we pa agenda kukola kino so obulamu bwa kintu ki kikulu wadde byonna byonna tubyogera enkyukakyuka tugyagala buli kimu tukyagala naye obulamu bwo kyabbeeyi essaawa eno woofiira awo oba ne bakusibira awo famire yo yeekosebwa ne gavumenti gy'obadde olwanirira okujja eyinza okusiŋŋaana n'otagirabako naye ng'obadde ogyagala erowooza nnyo ku ggwe ne famire yo okitegeera ifuwa ne bakusiba wembadde nze abadde akuwaga nja kyogerako nnaku 2 enkya njogere ku ddala so tokola nnyo nti bakuwaane tokola nnyo nti oyagala kutulagako wabula kola ekisaanidde olaba nga waliwo ekizibu step back tukwagala nnyo ate twagala obeere mulamu okitegeera so tubaagala nnyo we meet next time bye bye naddala tugenda ku kyayawe alinda katono obadde omaliriza nti eno kyo ndala eno twene weddi oyinza okutandikira ku ndala awo ene weddi